Diana Nabatanzi ayanukudde abo munnanga abamutemako omugambo. Ene News Park Channel webale kuba nti nate ojje kumideko mangi genkuletedde akkiriza mbeere nga kuwe kiri ku mutimbagano. Simanyi oba Diana Nabatanzi yakola ki abantu Dorots mukwano gwo nga bamuli bubi. Munnange Diana Nabatanzi abavuddeyo ne babeera nga ate bamutabukira naye olunaku olwaleero avuddeyo n'abeera nga ayanukula. Bangi bali mu kugamba lwaki yakendezezza amabeere ng'omugambo eguli mu kutambuzibwa. Kaakati munnange mu caption gy'ataddeyo ku TikTok avuddeyo n'alyoka agamba nti mujja kulya ebigambo byammwe omu ku omu until you learn how to mind your own business. Internet njagivuganga bwe njagala. Bwate bwavuddeyo n'alyoka abeera nga ate ateekayo kaakati munnange olugize n'ateekayo ne kavidiyo ako munnange k'oli mu kulaba akkiriza tubeere nga ate tukakuwa ebigambo ebirimu ebyo byateereddeko. Kakati olugambo olwo olutambuzibwa abanagana okuluddamu nga ndaba ninga abawa platform nabo okufuna weogerera kulata byayogera tabimanyi nze njagala okwekomitinga nze ne musajja mukulu ngenda myaka 40 ngenzo okuva mu mawulire nga nti ngenda byobufuzi. Yes, oyo naye Diana Nabatanzi. Kaakati nno katugende ku abo abavuddeyo ne babeera nga bamusabula. Big Voice talina bigambo birungi eri Diana Nabatanzi. Diana Nabatanzi ekyakwatisiza mu mabeere kyekyaki? Diana Nabatanzi obudde wamaze ng'oteeka mu mabeere lwaki wabutadde mu buli n'ozaala ku mwana? Wenna wafaananye bubi. Nze simanyi na kumanya era oba olina obudde ddayo bagagezze nga bwe gaabadde wayonoonye figa yo. Diana Nabatanzi mutwale obudde muzaale ku mwana obudde bubalekawo. Wakoze ekintu ky'obusiru wenna baakusokodde sokodde olabika nga sitagana nti olinga alima gospel ng'ali mu kiyumba. Nange mukulonsanya nadde mukazi wattu. Abakazi abakulu temutegeera. Katonda yakuwa figayo badde onyirira nga bwe mwaga Diana Nabatanzi yeekuume. Kati nga Florence Nampije nawe ng'ogenda weekendeeza. Diana Nabatanzi tetwasiimye mukwano ebintu wabirinnyeemu eggere. Ebintu wabirinnyeemu eggere obudde bw'omala oli mukazi mukulu esomere n'abaana 3 n'ekitundu. Ekitundu ky'oyonsa. Naye oli ku byakisibu bw'otereza mubiri. Naliyomba mwana mbana balance sente onyumira obulamu tewali bulamu bwanyumirwa. Yafunye kansa wa mabeere. Tewali bulamu bwagenda anyumirwa nga afaanana bw'atyo. Figa y'abantu gyakumanyiddemu gye wali badde ogenda nayo. Tewatunyumidde mukwano foyu yakuzize. Hamu mwana wane by'ekisiro bitategereka. Obudde bwe bamaze mu mashini nga bakukwata mabeere butwale mugendo za yerwasa omwana. Gendo zaali yerwasa. Ye Justin munnanga avuddeyo n'atabukira abo abali mu kuba nti nate basabula Diana Nabatanzi. Mu obwavu bwogeza kati mwenna bali ku Diana Nabatanzi olw'okuba ya figa yagikozeemu fitting mbuba nanga ogenda kulwala kansa ani yabagamba kiringanga gobokera ku makya n'ogenda ng'ogenze muleeba kusindika mwana ne bagata ogenda sobola ne bakubaaga ekyambe n'omala ne omubiri ne guddawo ne bakutunga ne guddawo n'owasajjale bw'atyo bw'agenda ne bamutoolako ekyo ekinyama ky'amasavu ne bakiteeka wali omubiri ne guddawo okategedde ate ennaku zino tebakyatunga ggulu nga guddamu gukwata bulungi kubeera ennyama emere ekula kiringa ku makya wookera n'ofuna olubuto ne bagaa lwagenze mu nseke ne bakulongoosa n'oddawo kyemugamba mu Uganda abantu bonna balina kansa ne mu nsi zonna bamala bakola sajjale kansa nga yakedde osobola n'okubeera ne kansa ow'omusaayi obunaku bwogeza obwavu bwogeza wamma bw'oba oyina ssente zo nga weesobola genda okola essajjale toyina kyogenda kuba okategedde akantu ako omuntu yakeera ku makya ne bagaa alina kansa w'omusaayi omuntu yakeera ku makya akati ne kamukolobola n'afuna kansa omuntu yakeera ku makya n'afuna accident n'afuna kansa ate ne wobeera wafuna accident n'atafuna kansa okategedde kakati bannaye obwavu tebuboogeza obutamanya tebuboogeza muswala Abachina beba kabaka bokola kansa beba kabaka bokola sajjale bali balwaddeko kansa Omuchina yasobola okuva wano nga bamuyita Jeni katugeze n'ababba mu Uganda muno
n'adduka n'agenda mu nsi zaabwe n'akola sajjale n'akomawo nga tokyamutegeera. Okitegedde ekintu ekyo? Sajjale zajja dda lwakuba zali tezinnatuuka mu Uganda nga ne ssente tetuzisobola ng'abantu bali bubi. Ne sajjale zajja dda. Abantu bakola dda sajjale lwakuba kati kiri common omuntu bw'akola sajjale tabula. Timugenze mu bikuka amaaso naddala bakadaama abagenzeko mu nsi z'Abawarabu ne bamanya nti omuntu akola sajjale n'afuna ebbina n'akola wato n'afuna entumbwe byajja dda. Abaludde mu Bulaaya babimanyi biri nnomo tebirinaako naki muli awo mweyogeze ennaku eboogeza. Bw'ofuna ssente genda okola essajjale. Olaba ebweru ne bw'obeera n'ekiwalaata omera enviiri. Olaba ebweru ne bw'obeera n'envi ng'oyagala zizza mu bbulaaka ozizzayo mu bbulaaka mutunyumiza wumbwa wakerera obwavu batawanya wamaddaaya webale kwekwata mu fiitingi. Nange singa mbadde nzirina singa nagenze dda n'enkola fiitingi y'olubuto. Subscribinga, likinga, leka obubaka bwawo mu comment section. Katuddukeko ewa Calvin Kayanja avuddeyo munnange n'ati ekibiina kya NRM bulijjo kyalwanirira bw'engeri gye babbyemu obululu bw'engeri gye babbyemu obululu. Katubere nga tukuwa akatambi kano. Ku bubbi bwe nalabye mu kalulu k'NRM kyammaze okutegeera nti Museveni bw'akuwa ebbaasa ogisumulula tonnagirisiivinga kubanga oyinza okutwala enkalu. Naye nga lwaki muswaza President Museveni obwenkanidde awo? Ate abasinga okukola effujjo mu kalulu beeba abamaze ebisanja ebingi mu Parliament, beeba abamaze ebisanja ebingi mu bukulembeze, beeba aleese emivu y'emiyitirivu omululu ogubajjudde ne mubba akalulu misana ttuku abakusimbye mu mugongo nga tewali n'omu ali mu register abantu mwasombye basombe. We mulagidde omululu ogwo bwe gutyo mummwe bennyini ne kati aka national abantu b'enaale mulekeraawo okuswaza President Museveni. Bantu mwe mukomye omulugube n'olaba abantu muli mu position zimeka, mufuze ebisanja bimeka, musavinze ebisanja bimeka, naye omulugube mu kuteeko mulekeraawo okukola obuvuyo, mulekeraawo okukuba abantu. Muswaza President Museveni kubamba gambye nze ku kye nalabye mu kalulu kano muzeeyi bw'akuwa ebbaasa ogisumulula tonnagirisiivinga kuba oyinza okutwala enkalu. Olaba mubba mu kalulu module eno kati era zibeera mu bbaasa. Era President weyongera okwerinda bano abaana bajja kukubba mu ntebe. Tujja kukeera ku makya ga President Museveni bamubbye mu ntebe. Bano abaana b'NRM enziba gye baayolesezaamu ey'okubba akalulu nabatidde. Nze Calvin Kayanja ebyebusiru toyinza kubindaba era nabadde wange nga ntunuulira abantu bwe bagujubanira akalulu. Naye nga ki ekibatuusa ku ekyo? Kitemuyiga okusiima. Bantu b'enaale mwatuswazizza nnyo nga gye nkomeza. Dr. Jose Chameleone akoledde ddala ng'omuyimbi w'eggwanga. Omuyimbi w'eggwanga omutuufu yakola dde erinnya kye yandikoze. Dr. Jose Chameleone asazizaamu konsati ye ebadde egenda kubeerayo ku lunaku lwe lumu n'omuyimbi omulala. Kakati agambye nti najja kubeera ng'atutegeeza date endala. Good evening, good afternoon. I know you might all see this message at a different time. So I just want to clarify and make it very clear, my friends. I represent Uganda music. I represent Uganda music passionately. Business in a way, of course, you get paid for what you work for. At every month, I know chifunam. Names each single could be passion. Music most especially Uganda music are getting forth and forward. So for you, who's the video about yo Chameleone Katate show you 5th of August. I want to make it very clear. Ndi muna Uganda, I got Uganda music. Fik Fameka is a next generation, very talented artist. Msaja wa kabi extremely talented. So, baba na show ko Kololo Airstrip nga Fik Fameka ina show ko Lugogo Cricket Oval. Boda mno chetegeza zimbandi too greedy. Kwa mpagide miaka jona. I really appreciate. I don't take it for granted. Kati fika ina show ye maybe wa msajatu na yalonda date yenga talinamo kuteka ombera yonna. So unfortunately nizukona gana. So
And I really did a very big decision. I don't want to be greedy. We shall put our show onto another date. Quite a regular show, right? So, number of fan to get to a gift for Maker the 5th of September. Ebya Sami munnange tebinaggwa katubere nga tukuwa akatambi kano. Bwe naayamba enkya kyekijja okudda kukunzivuula. Kituufu. Era ne mudda ne mu kamera ne mugamba abagagga beegula baagala babeere ku for you. Njagala mbabuuze eri omuntu omugagga ayagala okubeera ku for you ajagaza ki? Najagaza ki mami? Ajagaza ki? Omuntu aba naye n'agamba nti kaayibizingeko kimu kya 10 akiteeke mu bantu abatayina abayambe. Naye ate mwene mugamba abagagga bakuno baagala kweraga, abagagga bakuno bw'atoola akakadde ayagala bamuwaane, abagagga bakuno nze nali kuwaddeko senega mpaana, nze nali mpaddeko omuntu nomuga lama nali kubiddeko ne gampaana. Mami nange tobinyambangako. Kalabi nali gambyeko nti mpaana. Nina tewambaze saayogera. Naye lwaki abantu mubeera ku media? Mama, ng'ogyeko kye kya interview okwegaana ssente mami sikuvumangako ebbanga linvumidde akuvumangako naye waayi mu mbeera kyali kibi nnyo. nakyegaana Mami weetondere mami. Yeegaana yatya omuyisaamu eggaali. Omuntu akuyambye. Kati gwe watala akuyambye batolwambye. Lama mu COVID ng'omuntu okufuna emitwalo 2 mu COVID omuntu okufuna emitwalo 2. Maama ffe twasimba akawunga ne noodles. Olaba baasaba akawunga. Tebaagatuwa amata. Miliyoni 3. Tuli mu bilioni. Twalinda eza Nabbanja eza Post Bank 2 ne tutagafuna. Sparks babyakiguddeko munnange. Waliwo fani agenze n'abeera ng'ate ateekayo caption nti okaddiye. Bw'ati bw'amwanukudde. Agambye nti okaddiye. Mwana wa taata, muwala wange oba mutabani wange, munnange saba Mukama Katonda akuwa omukisa naawe okaddiweko. Nzaani abantu gwe batunuulira ne bagamba okaddiye. Nze nno munnange nali siteekeddwa kuweza myaka 3. Bwe naweza emyaka 2 mu nsi ensasage yagwa. Era abandabako baali tebakkiriza nti naaweza emyaka 3. Naye olaba naawe ontunuulira noga nti okaddiye. Mukama mulungi. Okuwangaala oba okukula oba okukaddiwa tebakigula mu dduuka. Bangi bafunye bye tutalina, bafunye bye tutasobola kulowooza, bagenze gye tutatuukanga, naye baava dda ku nsi munnange. Ate ffe tukyaliko. Ekyo si kirungi. Wenyumirize nnyo mu buli mwaka gw'oweza. Wenyumirize nnyo buli lunaku lwe lukya ng'okyali mulamu okyassa. Katonda n'akuwa omukisa n'obeeramu abo abazuukuse ku olwo olunaku. Nze omuntu okundaba n'agamba bannange okaddiye. Bannange Katonda oba otendereza Katonda. Katonda oba omuwadde ekitiibwa nange oba onnyambyeko okwebaza Katonda olw'ebbanga lyampadde lyensobodde okubeerawo. Nkaddiye. Wow. Kale twebalize wamu Katonda era naawe mwebaze ku lwange gw'otunuulidde noga nti nkaddiye. Katonda munneebalizeeko. Ngambe Katonda weebale kuwangaaza Sparks erabe. Nkaddiye.
bwete tambudde obadde mulabi mulungi olekwekumira ku Newspark channel kankusaba obeere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Nabire Justin ogamba otya, Adija ogamba otya, Idi Mubaraka twagala okubeera nga tukubuuzaako, Namutebi Direct ogamba otya, mukwano twagala okuba nti naate etubuuzaako ku Rachel ate era nga tetwerabidde mukwano gwaffe ayitibwa omwami Musisi Jona Sesanga.